twatesa nitugamba emu ku resolution eri key for the game changer. Government esabe sente zeyagala tusobole okufuna vaccines. Okay. Era bakozese n'ensimbi zino already ze baali bamaze okuteeka mu ndyanga okusobola okutufunira vaccine. Aye twaza UNICEF eri ikola kwandaaza basobola okutuyamba n'endala ziri mu NMS. Okyegedde era akazito kateka okubeerawo buli kaseera tugenda kusitula buto enkundi batutegeze batuuse babino ebyoko naziri vaccines ezasooka okujja twali tulowooza tibakozeseza na ssente zaffe lwaki America etuwa ebyobuwereere nabyo tudebiteekako akabuuza lwaki bwaga tuwa buyabwereere nga tulina ssente zaffe America bumera mwaga mutuguze n'ebyobuwereere bino gavumenti eno kwewangalira ate oyinza okwesanga nga tuwangalidde mu ebyo abachina batuwa ne effectiveness ya vaccines tetujja kuzimanya na kuzigoberera kuba tulina variety ya vaccine ku bulwadde bwe bumu naye vaccines tulina za njawulo ate tetunakola na evaluation Sinovac yekola etya AstraZeneca ye etaasa etya Pfizer ekola etya and so on and so forth. Doctor, nyinza okukeerabira nsonyiwaka nkuyingiremu abasomesa oba finance tuwe kyakukola bino byonna Mr. President yabyogedde n'agamba nti okuggulawo amasomero nnaku bweziti naye ate bwe tuwulira eyo mu ab'ebyobulamu mugamba nti weeva ey'okusatu era engerekeko etandise okujja bino byonna bw'amala obbigira weeva ey'okusatu bw'eneeyingira abaana bayinza n'okutuula awaka n'emyaka ne giwera ena kuba kyendabako abalala basoma mu mawanga amalala naye wano kasita COVID abaawo tewali kusoma batunyonyoddeko districts ezimu bazizudde era twalina obusungu bungi era bannayuganda balina obusungu bungi nnyo eri gavumenti. We sleepwalked into the second wave. Lwaki baleka gundi borders international borders nga international airport borders ezitwala n'abatanzania bote balina masiti bakola entry point n'engira yabwere kati bateeka okubeera nga districts ezo basekamu kaweefube atali wa bulijjo twagala basisinkana mu kifo ky'okubeera nga balina aba officer bali well facilitated abasobola okulawuna diseases kye tuyita surveillance abalawuna security nga be basinga ssente era ng'obalaba banene bavugana emmotoka bano abalawuna obulwadde buli luddawa ne bwabeera ku bodaboda nga security eyinza omuyimiriza nemukube n'emiggo mu mugongo okujjako nga yennyonnyoddeko nnyo ebyo byetwalaba. So priority ne ku byobulamu bino babikozesa bukozesa okutunyonnyola lwaki tuteeka okubeera awaka ku ssaawa emu okutunyonnyola naye ng'ekinyusi tebakitaddeko mulaka yogedde oluganda ekinyusi tebakitaddeko mulaka nkankuwumuze mu dokita